Okuva essuula 12. Mukama n'abagamba Musa ne Alooni mu nsi ey'e Misiri ng'ayogera nti, omwezi guno gulibabeerera ogw'olubereberye mu myezi. Gulibabeerera omwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka. Mugambe ekibiina kyonna ekya Isirayiri nga mwogera nti, ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno balyetwalira buli muntu omwana gw'endiga ng'ennyumba z'abajjajja baabwe bwe ziri, omwana gw'endiga buli nnyumba. Era ennyumba bw'ebanga entono nga teemala eyo mwana gw'endiga, kale ebeere muliraanwa we ali okumpi n'ennyumba ye, bamutwale ng'omuwendo gw'emyoyo gy'abantu bwe guli, buli muntu nga bw'alya. Mulibalibwa ku mwana gw'endiga. Mwana gw'endiga gwammwe tegulibaako bulema, musajja ogwakamala omwaka. Muliguggya mu ndiga oba mu mbuzi. Muligutereka okutuusa olunaku olw'14 olw'omwezi guno. Ekkuŋŋaaniro lyonna ery'ekibiina kya Isirayiri baligutta lwaggulo, era balitwala ku musaayi baguteeke ku mifubeeto gyombi ne ku kabuno mu nnyumba mwe baliguliira. Awo balirya ennyama mu kiro kiri ng'eyokebwa n'omuliro n'emigaati egitali mizimbulukuse. Baligiriira ku nva ezikaawa. Temugiryangako mbisi newankubadde enfumbe n'amazzi wabula enjokye n'omuliro, omutwe gwayo n'ebigere byayo n'eby'omunda byayo. Nammwe temugirekangawo okutuusa enkya, naye erekebwangawo okutuusa enkya muligyokya n'omuliro. Era bwe mutyo bwe muligirya, nga mwesibye ebinyu n'engatto nga ziri mu bigere byammwe n'omuggo mu mukono gwammwe. Muligiryanga mangu. Eyo kwe kuyitako kwa Mukama. 12 Nti kubanga ndiyita mu nsi ey'e Misiri mu kiro kiri, ndikuba ababereberye bonna mu nsi ey'e Misiri, omuto era omuntu era n'ensolo, era ku bakatonda bonna ab'e Misiri ndisala emisango. Nze Mukama. Awo omusaayi gulibabeerera akabonero ku nnyumba ze mulimu. Nange bwe ndiraba omusaayi ndibayitako, so tewalibeera lumbe ku mmwe okubazikiriza bwe ndikuba ensi ey'e Misiri. Era olunaku luno lulibabeerera ekijjukizo. Nammwe munaalwekuumanga embaga ya Mukama. Mu mirembe gyammwe gyonna munaalwekuumanga embaga mu tteeka eritaliggwaawo. 15 Ennaku 7 mulirya emigaati egitazimbulukuswa, era ne ku lunaku olw'olubereberye munajjangamu ekizimbulukusa mu nnyumba zammwe, kubanga buli alya emigaati egizimbulukuswa okuva ku lunaku olw'olubereberye okutuusa ku lunaku olw'omusanvu, omwoyo gwo gulisalibwa ku Isirayiri. Era ku lunaku olw'olubereberye walibeerera okukuŋŋaana okutukuvu. Era ku lunaku olw'omusanvu okukuŋŋaana okutukuvu, emirimu gyonna gireme okukolebwa ku nnaku ezo, wabula gye yeetaaga buli muntu okulya, egyo gyokka kye kirungi okukolebwa mmwe. Mulyekuuma embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa, kubanga ku lunaku luno lwennyini lwe nziyiddeko eggye lyammwe mu nsi y'e Misiri, kye munaavanga mu lwekuuma olunaku luno mu mirembe gyammwe gyonna mu tteeka eritaggwaawo. Olw'omunaana mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'14 olw'omwezi olw'eggulo, mulirya emigaati egitazimbulukuswa okutuusa olunaku olw'20 ku lunaku olw'eggulo.
ennaku 7 ekizimbulukusa tekirirabika mu nnyumba zammwe, kubanga buli alirya ekizimbulukuse omwoyo gwe gulisalibwa ku kibiina kya Isirayiri, waliba munnaggwanga obanga nzaalwa. 2 Temulyanga ekizimbulukuse, mu bifo byammwe byonna mulyanga emigaati egitazimbulukuswa. Musa n'alyoka abayita abakadde bonna aba Isirayiri n'abagamba nti Mukama nti mulonde mwetwalire abaana b'endiga ng'ennyumba zammwe bwe ziri, mutte okuyitako, nammwe mulitwala omuvumbo gwa ezobu ne munnyika omusaayi ogw'omu kibya ne mumansulira ku kabuno n'emifubeeto gyombi n'omusaayi ogw'ekibya. Temuufuluma omuntu yenna mu mulyango ogw'ennyumba ye okutuusa enkya, kubanga Mukama aliyita okkuba Abamisiri obw'aliraba omusaayi ku kabuno ne ku mifubeeto gyombi. Mukama aliyita ku mulyango, so talireka muzikiriza okuyingira mu nnyumba zammwe okubakuba. 24 Era mulyekuuma ekigambo ekyo ng'etteeka eri ggwe n'eri abaana bo eritaliggwaawo. Bwe muliba mutuuse mu nsi Mukama gy'alibawa nga bwe yasuubiza, muneekuumanga okuweereza kuno. Awo olulutuuka abaana bammwe balibagamba nti okuweereza kwammwe kuno amakulu ki? 27 Mulyogera nti ye ssaddaaka ey'okuyitako kwa Mukama eyayita ku nnyumba z'abaana ba Isirayiri mu Misiri, bwe yakuba Abamisiri n'awonya ennyumba zaffe. Abantu ne bakutama ne basinza. Abaana ba Isirayiri ne bagenda ne bakola bwe batyo Mukama nga bwe yalagira Musa ne Alooni, bwe batyo bwe baakola. 29 Awo olwatuuka mu ttumbi Mukama n'akuba abaana ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri, okuva ku mubereberye wa Falaawo eyatuula ku ntebe ey'obwakabaka okutuusa ku mubereberye ow'omusibe eyali mu kkomera, n'embereberye zonna ez'ebisibo. 30 Falaawo n'agolokoka ekiro, ye n'abaddu be bonna n'Abamisiri bonna, ne waba okukaaba okunene mu Misiri, kubanga tewaali nnyumba etaafaamu muntu. N'abayita Musa ne Alooni ekiro n'ayogera nti, mugolokoke muve mu bantu bange mmwe era n'abaana ba Isirayiri, mugende mumuweereze Mukama nga bwe mwayogera. Mutwale endiga era n'ente zammwe era nga bwe mwayogera, mugende mumpe omukisa nange. N'Abamisiri ne bakubiriza abantu okubanguyiriza okuva mu nsi, kubanga baayogera nti tufudde ffenna. Abantu ne batwala obutta bwabwe nga tebunnaba kuzimbulukuswa, ebibbo byabwe eby'okugoyeramu nga bisibiddwa mu ngoye zaabwe ku bibegabega byabwe. Abaana ba Isirayiri ne bakola ng'ekigambo kya Musa, ne basaba Abamisiri ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye. Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri, ne babawa bye baasaba, ne banyaga Abamisiri. 37 Abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu Lameseesi okutuuka mu Sukkosi ng'obusiriivu 60 obutambula n'ebigere, abasajja era n'abaana, era n'ekibiina eky'abannaggwanga ne balinnya wamu nabo, n'endiga n'ente, ebisibo bingi nnyo. 39 Ne bookya emigaati egitazimbulukuswa n'obutta bwe baggya mu Misiri, kubanga bwalinga tebunnassibwamu ekizimbulukusa, kubanga baagobebwa mu Misiri nga tebayinza kulwa, so baali tebannaba kwefumbira mmere yonna. N'okutunula kw'abaana ba Isirayiri kwe baatuula mu Misiri
gyali emyaka 440. Awo olwatuuka emyaka 430 nga giyise, ku lunaku luli eggye lyonna erya Mukama ne liryoka liva mu Misiri. Kye kiro ekisaanira okukyekuuma ennyo eri Mukama okubafulumya mu nsi ey'e Misiri. Ekyo kye kiro kiri ekya Mukama ekisaanira abaana bonna aba Isirayiri okukyekuumanga ennyo mu mirembe gyabwe gyonna. 43. Mukama n'abagamba Musa ne Alooni nti, lino ly'etteeka ery'okuyitako. Munnaggwanga yenna talyangako, naye buli muddu w'omuntu agulibwa n'ebintu by'anaamalanga okumukoomola n'alyoka alyako. Omugenyi n'omuweereza aweebwa empeera tebalyangako. Mu nnyumba emu mweneerirwanga. Totwalanga bweru wa nnyumba ku nnyama yaayo, so temumenyanga ggumba lyayo. Ekibiina kyonna ekya Isirayiri balikukwata. 48. Era munnaggwanga bw'anaasulanga ewuwo ng'ayagala okwekuuma okuyitako eri Mukama, abasajja be bonna bakomolebwenga alyoke asembere akwekuume. Anaabeeranga ng'enzaalwa, naye atakomolebwanga yenna talyangako. Walimubeerera etteeka limu enzaalwa n'omugenyi asula mu mmwe. 5. Bwe batyo bwe baakola abaana ba Isirayiri bonna nga Mukama bwe yabalagira Musa ne Alooni, bwe batyo bwe baakola. Awo ku lunaku luli Mukama n'alyoka ajja abaana ba Isirayiri mu nsi ey'e Misiri mu ggye lyabwe.